Infomedia yafetu kusensonga bechikwata kuba mudazi kumchalo haula musenze gwaga mandasizo kumukubona kumusamba samba ngabana balaba bali mudiro atumaze nokukula kasi abuka naso nze nonga nali sifude ko namba yasoka na nkulu yiwano just kumubuza kati bakanongosa enkoteno doza bwenchuka yo labayo manongoso omutwe guno kati nchukanga luwakwata nempuma bwenti negwa wansi nekutama bwenti kati yola mukutama yalowooza kinaliwo kansirika nentobera olugi negwa mutiro kati abana bazukira mami kati SBC nga nakubya omukyalo bwano temwali bagenga munda bawo asibakwatibwadde sengaze ngane fairo buli kibiina kijja kulwanirirani mukazi Ngabulijo Tamale and Sons Business Solutions and Natete Feba Nodala bwechituka ku bintu ebyebikozeeko n'ebipya beira yisi ku bintu byaffe byonna bitutunda omuli ebibajje eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooyinga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okulira na Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu abatamale and Sons Business Solutions. Wow, it is very comfortable. It's a Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. bechikwata kuba mudazi kumchalo haula musenze gwaga mandasizo kumukubona kumusamba samba ngabana balaba banga katinze wano wange sobola kwera ufujjo lw'abaana bange n'abaana bakulu benki okuswala naye ankubye kyovola basiru wange basonga nina abaana abakulu bano betusanze makaga bekitategeezeza kyonakulegulu yakubidde mukyalo esimu n'amusaba amusanga mu bifo ekisanyukirwamu beewemu kyoka ekyamukanze kwe kulaba nga mukazi we mu nsawo atambulizaamu ebidde bikiswe bannekulira gyange omuli busabbuni obw'omuloogi n'ebirala kiraga nti mukyala we yenyigira mu muze guno asumuludde ensawo okujja mu ssente naye bwe omuntu ava ewakaawe tusobola kuŋŋamba nti ensawo yo erimu pafyumu erimu sabbuuni erimu n'obuwoobu omukazi wamala okwekubanga bati ne mugamba omuntu avudde ewaka wange nga tuvudde ffenna ewaka era ng'ebintu ebibeera mu kkaka y'omukazi buli muntu yenna abeera nabyo ebyo sigamba nti agamba nti olwazze kayanenyiza ku mukazi wekyokana mukakanako namukuba nga abaana balaba n'ategeeza nti ebituusa omukazi wakumutta ekifo ky'okunnya n'okulookonziramu akubye Wumbi mugambe naye lwaki obeera ozozanga mu maaso g'abaana kiti agamba nti awaka hawula ajjawo balirwe ng'agenda okumulaga gy'asula ng'amulumiriza okuva mu mali asatu ate nga mikono gyonna agyagaddeko tabeera nange ne gy'asula sayisire kino nkyogera ajja gyendi
Nize jasula simanyiyo. Ye anjagaza ono n'oli buli kimu bakwano be bonna bakusawuna bonna yabanjagaza. N'ova okubwa n'otulugunyizibwa mu mutima. Esi by'omuntu agendako emiti yana. Ne bagamba nti n'omuntu wajagenda emiti yana alabika alinayo ki? Naye omuntu okutambulira mu kitundu kwennyini obeera kireeta obusu. Omukulu Sebo sanso okulaba nze nsinze sebo oli bulungi mpolampola. obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo nalabyeko waliwo bwe nabadde ngenda bakuggulire esebo oli mu maziga esebo nekinkwatako ng'omusajja neŋŋamba kankunoonyeeko songa zino tuziwayeewayeemu osanga tuyinza okufuna obwenkanya esebo n'amagezi ag'enjawulo esebo kuba nze ngenda kuyita muzira abakyala bye tuyisamu byebingi naye okusirika balowooza nti ffe tetusobola kubaira ku mulanga esebo so byebigere bino kwesi before media tuggusa ensonga nze muzukulu wa Kabajja Salongo nkubuuzaako oli otya osibye otya emirimu gy'otusizaako engalo gy'otulabira byonna amawanga ag'enjawulo ku byalo eby'enjawulo ku bitundu eby'enjawulo tukwaniriza mu puroguramu yaffe eno kalira leeta akatebe wulirize puroguramu eno gisindikidde omusajja ali eyo omwami ng'oli eyo abaami emyenkanonkano jajja abakyala bambala empale abakyala bakola abakyala beevuga abakyala bakuba gwendi naye wano kozi obeera mulongo mbeera mulongo sebo mba sirina kwongerako minisita kityo esebo mba nina kukuyita kityo esebo ndine kityo yavuddeyo ku mawulire neyeekubira omulanga nti omukyala amukuba nengamba kamunoonyeeko tunyumyemuko tulabe byatandika bitya andi bigwerawa tumusanze wano ku mulimu gwe wakolera musajja yinginiya oba makanika akanika amamotoka gonna ate ng'ali ku kkubo so bw'oba ng'oli mu bulenga oba ku lwemitiyana kasitowesa bwotyo ekkoona okuva ewa mamafina kasitowesa bwotyo ekkoona eryo waliwo amafuta ga shell awo wennyini we wali garaji ye wakakalabiza emirimu gye era tugenza okujja tumusanze ku mirimu gye ne tumusabayo akadde katono nnyo tunyumyemuko ku mboozi eno osanga gwe nawe ali eyo omusajja ali eyo esobola okukuwa ku kyokuyiga batuteekamu akasente Ziwa and Sons basangibwa ku Mukwano Arcade bakoletera kalonda yenna akozesebwa ewaka gyewalisenga beddings tenga ku bbeeyi ya nseko buseko ate ng'ebintu bibiri mu original babayita Ziwa and Sons era n'olunaku olwaleero twagala okwaniriza sponsor baffe omupya gwe balise Tamale and Sons era Tamale and Sons avuddeyo n'agamba atambule ne SB4 media so Tamale and Sons asangawo Nateete awali Central College kalinaawo n'ebipande ojja kubeera nga obiraba agula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga biri mu mbeera nnungi gwe wena wenna eyeetaaga furniture ow'ewaka entebe bitanda bifaliso entebe za woofiisi fridge buli kalonda yenna omusanga wa Tamale and Sons atunda ebintu ebiri mu mbeera ennungi wamu n'okubigula oyinza okubeera ng'oli eyo embeera ekukyankalanyeeko ng'olina entebe z'ewaka ze zikujja mu kizibu ekyo ozitwalayo nakuwemu akasente naye gwe muvubuka oyinza okuba ng'oli eyo oba omusajja ng'oli eyo ozimbye amakaago magaba ngenda kulaba furniture omulungi ogenda bugenzi wali ku Tamale and Sons awe Nateete awali essomero lya Central College awo ojja okubeera nga atofuna kalonda yenna taseera asenga ebintu birungi sanyuse omulundi omulala kanzemu nkubuuzeeko Mr. Kityo tukusanze mu mirimu gyo onootusonyiwa okukutaataaganyamu tekirina mutawaana sebo so omukyala ali ati omukyala okuva ku olwo lwe yankuba ewabeerawo bye mwalaba n'atambula n'agenda teyadda siddangamu muwuliza tutandika embeera eno etuukawo etya embeera bezeetuukawo etya
okutusinzira okutandika omukyalo okukuba kuba omuntu aliyo ndo kasita omugamba nti omukyala yankubye ayinza okugamba bino byakusaaga muli mu katengo SB ebintu bino guno guba mulundi gwakubiri nga nkubwa omukyala naye katugende ku guno ogusembyeyo byali biseera byakuwummuza abaana omukyala sibeera naye ajja buzi n'amala naddayo ku mbeera eyasooka eyaliwo ku lw'abaana abaana bwe bawummula abaleeta mu kusoma n'abazaayo omwinamu abaana mwinamu omwana naye nga n'abaana abo katutwale nti omukazi yagaba abaabo aba akyabakuwadde bayinza okuba ababo waliwo omukisa okubanga sibabo bukyenkya nga sibabo nakyo weekiri era nakyo sinza kyewuunya bwe kiba kizze ndyaweya ku kyo kubanga ninako obubonero lwaki ogamba nti olinako obubonero era olyaweya nikesi nga kizze olina nawe okwekengeramu nina okwekengeramu kubanga sitole y'abaana mbadde olw'obulungi bw'abaana bali badde saagala nnyo gigenda nnyo wala nakyo naye nga bw'obuzaala omwana jjajjaawo oba kitaawe siyamwe oba gwe oba jjajjaawo siyamutuma amannya ozaala omwana oli omutwale wa taatawo oba jjajja n'amutuuma erinnya ery'ekika ekyo nzo abange bayina sirina bwe nali ntuumya erinnya ku myaka gyagamba gye bayina wasuula obuvunaanyizibwa oba bwe mwakitegeka mu bufumbo bwammwe mukama wange naye okuba kubusuula buvunaanyizibwa kubanga bagamba ekidiba kyanyinikyo ne weba nasuula oba olina bwobasuula naye nga n'amannya ge bayita gategerekeka nti nsudde omwana wamwe taata we yamutuuma gundi oba jjajjawe gundi naye abange sirina kye nali mu kuzaalibwa wano si gwe ogamba nti omwana ono gwenza afaananye ssenga wange oba kitange kangende mutuuma tewabatwalayo obutwazi kubatuuma mannya SB ebintu by'okuzaalibwa kw'omwana eyasooka kwenyinza okwogera byali bizibu kubanga ne kaadi eba yaddwa ebbaluwa ba certificate oba ne kaadi y'obugeme gye nasolosaako olumu okulabako ate nengisikibwako bubi ne bakola nafuna n'oluyi okusoma ebitankwatako si gwe gusoose bwe nkugamba SB bwe nkugamba ebintu bino bivudde wala musajja munange kyoba olaba mbadde ŋŋaanyi okwogera naawe ku bintu bino nga saagala kubanga bwe mbijjukira tubiyiseemu olunaku lwe wakwatako ku kaadi eyo okugisomako wafuna luyi nafunako ekitono kubanga omwana omuwala amannya ku kaadi eyo kwaliko tusobola okugaleka amanya tugaleke agali ku kaadi kubanga manya gali malala nnyo ng'ate siga wano mu central gogere amanya galiko manya galiko ba Masadayo omwana wo gwoza Masadayo bwe nakigendo kibuuzaako ku olwo bizibu byali bingi byesaagala kukola ki kuddamu kati wewakibuuza mukwata ebbaluwa eno okugisomako okuwa oluyiya nga kuwa nsonga ki lwaki osoma ebiwandiiko byange n'ekyali ekyokubiri mwana oyo yalwalako mu buto kubanga sitole mbadde njagala nnyo tugende ku kino naye kale byonna bye bitulugunya omuntu okuvaako obulamu bwe abasajja bannaffe abamu bye bayitamu ate nga bamu tebabyogera nze yawa owa booda baali bamuyita goodi omwana oyo yalwalako n'agenda e Namirembe n'agenda afune ssente ndowooza ssente bamuwandiikira eddagala omwana lyalina okugira ebbaluwa kubanga yampa ebbaluwa yonna nga bwe bagiwandiise yali Lubago ba Namirembe ye bwe yakwata ebbaluwa yagireeta yonna naye teyafaayo kumanya bibeerako bino amannya emyaka biki naye ngenda okwera okutunula ku heading ye
yamanya manya malala nga ngambe yaleeta owa boda ati mugamba ampaddemu ebbaluwa ki ya muntu mulala si eyani ey'omwana yaddamu kimu ze mbadde mukiina oba tayagala abireke tukwate mpolampola ensonga zino omukyalo nowamufuna mumaze naye ebbanga wamufuna oti ebintu byaffe bibadde byansindikagano ebituukidde wano SB si byangu wetubidde emabega bikaabya amaziga mwefuna mutya mweraba mutya SB lwaki onza mu bintu byemabega ebyayita emyaka nga 10 emabega anti bagamba nti tosobola kujjanjaba kirwadde oba kizimba tumanyi nsibuko yakyo omanyi ensibuko nomanya nti kigenda kusolvingibwa kitya omukyala yali musomesa ng'alina essomero erinaanye ewamafiina we yali akolera wetwefunira ebiseera ebyo nali nkolera ku kobirwawo erinaanye maamafiina we nali nkolera olw'okuba nannyini ssomero liri erya puliti ne maamafiina awo baali bantu bange bonna kati kyanyanguyira okufuna okulaba omuntu ono mukumufuna wamufuna nga akyali muwala muto obanga ya muntu mukulu era alina n'abaana bakulu kyoba olaba nti ebintu by'abaana mbadde saagala nnyo tukole ki tubigendemu nnyo wawamufunira tewaliwo mbeera yonna ekulaga nti omuntu ono sisobole kuba naye embeera gye namufuniramu nga bw'onaalaba omuntu nga embeera teyali mu mbeera nnungi era nga kubanga wenna agamba embeera bajja gamba gwe wamulaba otya eyali mu mbeera efaanana bweti mu mbeera yonna gye yalimu abaali bamumanyi baali bamumanyi nemukuba plasita nemusiiga langi nemuteeka kanda kooti nemusiiga langi ng'alina talenti ey'obusomesa naye ng'ate waliyo ebinkwekedde eki mabega kubanga kumufuna ze yandaga nga ali omu atalina muntu naye gye byagenda bitambula era yeno gye tutuuse Kityo Moses omutuzi w'ebulaga ku luguudo lw'Emityana yalajanidde bekikwata kuba omutazi ku mukyalo w'Ehawula Musenze gwagamba nti asusse okumukuba n'okumusambasamba ng'abaana balaba kubanga kakinze wano wange sisobola kukolera bufujjo olw'abaana bange nina abaana bakulu benki okuswala naye ankubye kyova olaba sirwangi lwansonga nina abaana abakulu bano betusanze maka gabe kitategeezezza nti olunaku lw'eggulu yakubidde mukyalo w'esimu n'amusaba amusanga mu bifo ekisanyukirwamu beewemu kyoka ekyamukanze kwe kulaba nga mukazi we mu nsawo atambulizaamu ebidde bikisibwa bannekulira gyange omuli busabbuni obw'omuloogi n'ebirala ekiraga nti mukyala we yenyigira mu muze guno asumuludde ensawo okugyamu ssente naye bwe omuntu ava ewakaawe tosobola kuŋŋamba nti ensawo yo erimu perfume erimu sabbuuni erimu n'obuwoobu omukazi wamala okwekubanga bati nemugamba omuntu avudde ewaka wange nga tuvudde ffenna ewaka ebineno era ng'ebintu ebibeera mukaka y'omukazi buli muntu yenna yenna abeera nabyo ebyosigamba nti bitatteobirabye agamba nti olwazze kayanenyiza ku mukazi wekyokana mukakanako namukuba nga abaana balaba n'ategeeza nti ebituusa omukazi wakumutta ekifo ky'okunnana okulookonziramu ankubye omukazi ankubye oba nkukubyeko oba akubye okame tutobeera naye ebbanga lyonna lyemumaze naye n'okuzaala abaana temubeerangako mwenna oba mwabeerako mwenna nemuseparating twabeerako wamu nempangisa ennyumba waggulu wa mamafiina waliwo kalina netubeerawo ebbanga naye obubonero bwagenda buvaayo mpola nga buli kyomugamba akwesooka mu maaso bw'okiremerako ate munange omuntu omwagala nga oluusi omukwano gutuziba maki maaso naye ngaobubonero bwali bungi n'abamu ku mikwano gye nebagamba kityo si kituufu
naye nze nga kyekyabaleetera okwawukana ogabe mwali mu nnyumba mwenna nga mubeera mwenna ate wano tugambye nti temubeera kati yafuna nga tukola essomero bwe twakola essomero namugamba oli musomesa okwoyo okukozesebwa kankuteekemu ssente ebizimbe mbirina tukole essomero essomero lyatandika bulungi nze ndi eno nzidaabiriza essomero mugamba kati wanuteekewo ki engeri gyali musomesa wanuteekewo ki abazimbi mbalina tukikoze kati gwe kukola sacula giraba oti noonya abaana essomero lipiikinze naye muganda wange kyenasanga ku ssomero ng'obulamu bugenda amasimu agankubirwa va ku mukazi wange bona essomero lino lyewakola wali tobeerayo essomero nali siribeerako kubanga nali ndikwasiza omukyala kubanga nina emirimu egyange nalaba obuzibu bw'amaanyi ku ssomero ng'abantu batuuka okujja woofiisi neggalwa ssaawa 6 ogw'ekiro muzadde abadde aŋŋamba neŋŋamba omuzadde ki ajja essaawa 12 nga mugenda okunyuka paka ssaawa 6 ogw'ekiro yona nebya bizinensi njijako ebbuba biki neŋŋamba kiki kino kati ekyammala okutabuka kwonna essomero ndiggaleyo mugambe nti vaamu kuzaalibwa kwa mwana kulaba kaadi ng'ate kaadi za mirundi olwala olaba maso addayo enkeera olabako nalukwago debula kati kaadi za njawulo ez'omwana ng'alina kaadi zinga 3 ku 4 kati ebyo essomero noliggalawo ebyo nembiggalawo netusigaza n'ava wano ku ssomero n'agenda namugjawo namugamba ebintu byonna ebiri mu ssomero bitwale n'agenda akola eddala era netukyankalanamu buli omu n'akwata ekkubo erirye nemusigala nga mwerabanga tuwuliziganya kubanga tewaali lutalo nze ndi mukakamu gyali siina munnyo obuzibu naye era bwe ndaba atabuse nga ntambula nkolaki nga muviira ogenda notugaa nti sugwe guno gusoose omulundi bwe yasooka okukukuba kyali kiti omulundi bwe yasooka okunkuba twali awo ku bulaga suits edda ekifo ekyo baali bakiyita twins awo ku bulaga nga tutudde mu gadeni zaali ssaawa nga 2 ez'ekiro essimu enkubirwa njogera n'essimu nga te agiwulira oli kwe kusibula nti kale mukwano tujja kulabagana naŋŋamba nti ani akuyise mukwano mugaa nti fe wenze webe mbeera ne babakasifa oluusi bampita baaba bampita mukwano kyekyaliwo kyamaanyi kikukulu ze kati nga mbivaako nali nga sibitegedde nti oba alinayo kyategeka mba nzira bwe nti ntuka mukazi yankuba oluyi simunesa mmuka eri ijo mukwatakwati alina enjala nawabula enjala lwakuba yakweyambulira bantu zikyaliko wano weziri negamba netutabuka baba bagulu ne bajjaawo kito tolwana baaliwo baweyita netulanatabula nagenda netwetondera ebyaliwo nga mmanyi nti oba kikoze lwaluki obusungu nabujja ekyozigenda naye nga obubonero ndowooza oba abasajja ngaonaafuna ebizibu obaako n'ekintu ekitali kituufu kubanga obubonero obw'obantu ng'anaakuyisa bubi bujja bweyoleka n'obubuusa amaaso naye n'otabulaba olwo ne luggwa ne tusigala n'agenda gye yagenda musajja munange simanyiiyo
era gyabeera n'abaana naye nga nkubira essimu netukola ki netwogera ng'omuntu ndi bubi soko mpeyo 5 nga sigirina kankuwa 3 era nange ndi bubi tinange kankole bwe nti nga tukwate kati kazaala bulwa wajjira lwe luno lutwesembyeyo kati gye yagenda eyo muganda wange tatya gwe nali manyi ate yayongeramu emirundi nga 10 nje yagenda yoloza yalagawa simanyi sijja kugamba nti abeera eno kubanga simanyiyo era niwungamba nti obeera wano wabula abaana abaleeta bwomugamba abaana babaleeta bwomugamba nti oba kino oba kiri ajja kuno abeerako nnyo ku kitundu nga naye tomanyi gyasula kwe yabeeranga ku kitundu akola ki abeerako ku luno ekyakukubizza kyabadde kitya kyavudde ku ki ku luno ekiringa ekyankubizza ate okusooka nabadde sikitutte nga kikulu kubanga mu kuleeta abaana nga bawummudde abaana buli kiseera buli lwayogera abampa ku ssimu dadi how are you biki dadi twagala kukulabako kale naawe n'owulira nga ng'omuzadde kubanga nze mbeera n'abaana bange bamama baabwe abamu bali ku byeyo ate nze nagamba abaana bange ogenda obasuula mu ŋŋanda ze nti mulekedde muganda wange abonaabonereyo omwana wange mumpe wano mbeere naye oba ompadde obuyamu biba tompadde kasita nze nkola ki nze mulina nga ajja n'abaana bulungi kati nze ntera okukola ku sawuna nga jalo gyali saawa nga emu gyatuuka saawa nga 12 n'ekitundu najja ewaka kubanga wali firi ng'ayingira abaana baliwo ewaka bamumanyi n'abaana bagira nga mugamba ti nze nga bozze naye nze osanze ngenda ku sawuna kasita wozze buli kimu akimanyi ng'ayingira nze sifaayo ebyali biki byali eri nengera olumu ng'omusajja naye tosobola kulondoola muntu gwo wotalinako obuvunaanyizibwa bwamu kankitwale bwentyo nga muleka mu nyumba buli kimu nga tutambula nga ntambula ngenda ku sawuna nga mugamba naye ku saawa nga saawa 3 nja kuba nfulumya sawuna ojja kunsanga oba tutulekawo ku kagadi niwatera okubeerawo ku live band kati namugamba saawa emu eyajja saawa emu atuuseewo ali waka zenenze ku sawuna ziwera saawa 3 omuntu gwe nalese waka talabikako saawa 4 indi nga omuntu wawaka bwe nagambye saawa bweziti batanga baga tube wano tugendeka nemuga sijaga omuntu ziwera saawa 5 nangamba nti kubanga okuva wali okujja wano waka si wala nga ntambula okukola ki okulaba omuntu mutawaana kyo gutuuse ewaka ng'okukyanga omuntu nga waali nga taliiwo nga nkwata kkubo nga nzirayo ngamba kangende nga nzira ne bannange ziba ziwera saa 6 nga nkubira oliridda wakati namuga nti jangu wano ntudde wano bwe wati ne bwe wati nti nyambala yengawe wamulaba nensawo entono nenene ng'omuntu eraawo omuntu naga nti omuntu ngenze waka taliiyo simani omuntu ng'ova wuwo katugambe mukazi ng'agendako oba kiki ekikwasa ensawo entono nenene kugendako wali wabigere kale nawe kaba kasawo katono gambwa noono naye nga nsirika kati atutambula atubeerawo twabadde nga tutambula kati sente ze nali zaali nene namugamba nti
ono ayinza okuba talina kyenjo oba olina omutwalo okola ki gumuwe kubanga tukwatagana mu byaki tubadde tukagula sente naye genda okusumulula ensawo anja bannange nayina okyogerako ekintu ekyo kyamu ensawo mwalimu kyekyo because before media tugusa ensonga tukyali mu maaso tugana mu maaso n'emboozi ya kityo byayiseemu ne mukyala we mama w'abaana be okukubibwa okutyoboolwa kuyisibwamu amaaso byasulako ekiri eyo gwe omukyala gw'olina waka kuba katiibwa oba naawe oli nka kityo nze muzzukulu wa Kabajja tukyeyongera mu maaso olw'okulamu eno kuleeteddwa bannaffe aba Tamaland Sons basangibwa wonna Teete awaali essomero lya Central College kazimba awo ebipande ojja kubeera ng'obiraba bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko ate nga biri mu mbeera nnungi yitirawo weefunire kalonda yenna muri sideboard entebe muli ebitanda dressing mirrors bingi nnyo genda ku Tamaland Sons ofunewo ekintu ekyomulembe okiteeke wakaawo buli muntu akubuuzi wakijjawa naye gwalina bikulemeredde oba byokooye wakaawo mwagala kukyusaamu osobola okubitwala wa Tamale and Sons nakwamu akasente oba nokolamu kabbata omungeri akasente katono nokola bbata no upgradinga leka kubeera waka mwena entebe yemu mwaka ku mwaka gende wa Tamaland Sons wefuneyo ekintu ekiri ku mulembe basangibwa wonna Teete awali akazimbe ka Central awali akazimbe wali essomero lya Central College wobasanga wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bo basangibwa ku Mukwana Arcade bakuleetera kalonda yenna akozesebwe waka naddala mu nsonga z'omu kisenge ewalisenga beddings era bakubire ku ssimu tojja kubeera nga ate wejjusa tukyengera mu maaso n'emboozi ya kityo ogenda osumulula ensawo yasumulula ensawo ndowooza yali atamanyi nti oba simanyi kyandika okuŋŋamba tunula mu nsawo gye bakola ki basumulula naye ng'omutima gwali gwakoze eki gwekengedde omuntu gwe nalise ewaka azze wange mugambe w'okusiŋŋaana nga amaze okugira okutegeka abaana ewaka mwalimu perfume ekitali kibi naye perfume yalimu mwalimu sabuuni mwalimu oyiro mwalimu n'ebintu ng'era omukazi n'ebintu nga lagage y'omuntu agamba nti nenda mitiyana nja kusulayo nkomewo kati bwenkiraba mutima ne gwenyamira nebyenaliko nemuga nti omanyi tugende sikitegedde mukusumula nansawo kujjamu ssente musawo mwalimu perfume sabuuni ng'alimu buno geisha bwe sabuuni buno obutono naye ng'ate kasumulule kati ndowooza omanyi obuntu obubeerera muzirogi gumalwe yabundako obwo kati perfume ngera omuntu eyeekolako nti bwe navudde ewantu ngenzewa nina gyendaga ate malenzire waki ewalala kubanga nze muyinza okugamba nti lwaki oleeta ekintu ekyo ensawo ky'abakazi zibeeramu ebintu bingi omukyala ali ava waka wetugenda tewawera mayiro n'essaawa ze natuukirako okugamba nti zino zizi ssaawa 5 omuntu weyayingiddewo essaawa emu ate nkomawo okulaba omuntu gwe nalese nga ndabe oba waliwo mutawaana ate waka nga takola ki kuba ku ssimu tekwatibwa n'enkita ajja ssaawa nga 6 akomyewo ansanga tubeerawo tubaddewo
kusumula ensawo ate kwankuba wala nga bwe nkugabe byalimu nenga nti omuntu ava wali okujja wano kikwetagisa okujja netindikaali oyo ngamanyiwe tugenda kubeera na muntu wange wali era tukomawo waka ove waka ng'onaabye nojja wali ne mumala ne mugabe mubuuza ng'omuntu bimubuuza tigwavudde ewaka nojja onsinkane bino byaki mu nsawo yo ng'omuntu bw'olina okubuuza omuntu obuuza mukyala wo muntu wo mu bulungi nno kifo ky'okunyanukuula twali mu ddiiro katumaze n'okugula kasi yabuuka nasooka nze nno nga nali sifuddeeko namba yasooka nankupa olwo ye wano kumubuuza kati bakanongoosa enkota eno ndowooza bwenkyukayo olabayo banongoosa omutwe guno kati nkyuka nga oluwakwata wano nempuuma bwenti negwa wansi nekutama bwenti kati yoba mukutama yalowooza kinaaliwoka nsindika netobera olugi negwa mutiiro kati abaana bazuukukira mami kati gwenga tomuddiza naye ebiseera byange ebisinga SB ebintu byokulwana newe wabaawo akavuyo nga kazze wano kubanga byempisemu bingi saagala biddamu byempisemu biki okubeerawo kubanga nze ekimanyi y'omukyala ayinza okuba yalina ekigendererwa kye nga ye nga bwemuddiza bwe nti ajja genda bajja muwuliriza abaana bali newabeerawo kubanga kuliko omwana w'emyaka 13-14 tasobola kuwolereza nti taata bamukubye mami yasoose mukuba era mami kyanamulikodingamu kyajja okwogera era ndazituka nemugamba kati kyekinkubya ensawo obusawo eno yenkubya okubuuza ensawo ebibaddemu omuntu omukulu walibadde onyonyonyola noga nti ensawo eno bwe navudde wano biki oba nalina ensawo yange gye nagireka gye nagenza oginona naye yankuba biki lwaki onondoola sagala kunondoola ensawo yange ogikolako kibiki namugala sinnakwata kusawo naye nagirengedde ngaojjamuki nge byabaddemu nebinyanyamiza kibi okutula mu nsawo y'omukazi naye omukazi yankuba kati bwenjira bwe nti nasirika negwa wansi nayagala nsambe nemukwata okugulu bwe nti kati abaana nga batunula nenfuluma wabweru engamba bwe nakubira osoono nakubirako sofa kukosi mubuli ebikoze eki naye nga obudde bwali bugenze wanga nenkuba etonnya kati waggulu eyo waliwo emikolo samuweya waliwo eyayitawo n'atusaŋŋaana nga ndi wabweru nga nze ndi wano ye ali wali naye ngaera akyawerekereza ebiga nja kutta gwe musajja gwe nja kutta bwotanesonyiwe kati nga mubuuza nkwesonyiwe nkukoze eki esibyo omukazi yankuba lwakuba tubyogeranga tosobola kutotola byonna ebyaliwo nga bwe byali byonna wagabana mukazi yankuba gwe wawulya yeega naye nga nze ebivve bingi ebintuukiddwako naye paka bwe nagambye ku luno si kuswala bannange tukuuma ebitiibwa bano ne bakulaba naye ngaoli ku maggwa olutalo lutaasibwa lutya lwakomekkalaza lutya olutalo okutaasibwa nze kufuluma mu nnyumba kuddukamu era kukola tewasula mu nnyumba kati oluvannyuma ennyo ng'owamawulire amaze okujja kubanga oli mukwano gwange ndowooza ye yamuyita yamala okujja naga jangu ekiri ewakityo bagenda kutiŋŋana n'omuki n'omukazi
najjanga omutabaganya naye naye bye yalaba tebyali byangu. So okuva olwo omukyala akyaliyo ewaka oba yagenda? Enkeera waalwo kubanga n'okujja alabika yalina pate zagendako. Enkeera waalwo yakeera saawa nnyo nate ayanguwa okuzingako bano abaana ababiri n'abazingazingako speed n'abawa booda ne bagenda gye babeera. Ye n'akomawo wano n'azingazinga n'ayambala n'agenda ku pate ze. Nze nga mutya n'omusemberera. Kinene ki kyewali okoze olowooza kiki ekikubya ojjako ky'okutunula mu nsawo ye? Ye omukyalo wange kino nzize nkiraba naye nga manyi kyalikyuka. Kyala abasajja kazannyuke kati bwogezaako munenya ng'ateekawo olutalo, bwogezaako munenya ng'ateekawo olutalo. Nzize ekifo olwinga ebbanga lyonna tanenyezebwawo. Omunenya ensonga zino LC zimanyi? Ensonga zino ziri ezasooka. Waliwo ensonga era poliisi yazimanyako kubanga zatambula kubanga zalimu n'okunzita nezigenda paka waggulu ne fayiro nezitambula naye waggulu eyo bakama baffe gye twalaga ne bagamba engeri gye muyina omwana ne bafuula abatutabaganya kubanga balaba omusango guyimirirawo buli kimu nga weekiri ne bagamba nti mukazi oli mukyamu olw'ensonga ki kubanga n'abajulizi baaliwo ne beeyalyako byonna byali biri byesajja kuddamu ebyaliyo ne bagamba nti ku lw'omwana mukikole ki mukyesonyiwe. Naye nali manyi nti agenda kukyusa kubanga tumala ebbanga nga tulabaganye nakubira amasimu n'omudojinga n'okola otya naye era nga bw'omanyi nti omuntu alina omwana naawe bubadde kino ganka kubanga akimanyi mbeera nze. Mukumala nga temwerabye musobola okumala emyezi ng'emeka nga temweraba? Kati tuto yasooka twamalira ddala emyaka egyawera n'etaano nga temweraba. Era ekyazza omukyalo oyo kubanga ali embwa kuluma mwana oyo embwa yamuluma nga talina buyambi. N'atuma omukyala n'ajja gye ndi n'anneegayirira omwana embwa yalebera nti erumya omwana kyatalina buyambi bamututte ekagoma naye kwe kujja sofa yansanga nalina emmotoka ya mamafiina gye nali nkolako kaali ka Alex ke namuteekamu ne mutwala entebe ku grade B. Kati mu kwewuuba kw'omwana omutwala mu ddwaliro walagira nti muki yatereera amuddiŋŋana netuddamu olwo era mwana yale netuddamu netutandika okukwatagana oli otya gyendi bwoliriddawa ndi wano gwoliridda bwe tutyo. Omuntu omunyumiza emboozi eno ayinza obutagitegeera, ayinza obutategeera bulumi ki bw'olimu kuba abasajja basinga obungi kwegumya, si kumala kwegumya nabeera mu mbeera bwetyo naye gwe obanga ovuddeyo kweyonyola obulumi bw'olimu oba oliawo ffe abasajja abali eyo tunakitegeera obulumi kityo bwalimu. So okuva weyava weyagera toddangamu muwuliza okuba esimu ze azikwata sobola kuddamu kuba ku simu ye
kubanga yakiŋŋaana kubanga toddamu kuba ku simu yange nange nemugaa sigenda kuddamu kuba kuki olisi mama w'abaana bo muganda wange kituufu yalibadde maama w'abaana naye embeera ze si za buzadde wagana tituddamu kuba ku simu nawe tojikuba nina okikola enkyawa nakutwala mu mateeka nti tolabirira abaana ekyamateeka ekyo kituufu ayinza okikola naye n'omwana yennyini amabaluwa gasinziirako okumpa waabira gatankanibwa kituufu wano twogera n'abalabe bakiraba nti omwana abaana bayinza okuba bange naye mbiwandiiko siki si bange ate sisobola beegaana kubanga maama bakola ki gezaako mukubirako tulabe besimu nagikwata kuba zino ensonga mukukwata empala tusobola zisolobinga kati mugenda kubeera mu mbeera bwetyo paka ddi SB sisobola pesimu ye mukubirekoko eri 0705 nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zawe ziri very comfortable. Iteye ku Tamale and Sons. Muyite linnya ki? Solo muyita Agati Hawula Mangi nga mumbozi nalaba nga akutta akacupa kavungu owaayi hallo Agati assalamu alaikum obadde bizemu atusobola kunyama wangi tolina network esimu yo yogera mpola nnyo kakati ndi mukunoonyako mbadde nze ndi munnamawulire mbaddeko ne mukulu kityo ne tunyumyamuko okuba nvuddewo waali nambuulira bye muyitamu aba bye mwayitamu okutuuka n'okumukuba negamba nawe kankunoonyeko nfune ku sayidi yo nkoze ntya okufuna tugizedde kwogera ku nsonga eyo kati ye nga bakugambye akubuulire ye yabyagala nti yatunywamu dress constant ndisize mukwano anti kati ye kyasinze byempiikinzemu agambye mbu wamugamba taddamu kukubirako ku ssimu yo yadde kyokka nga ate mulina abaana ndusi bwenna banjagala obuyambi bwenja mukubira gwe tewegomba kuddamu yadde omuwuliza ati kyayagala kumanya mukwana amuzize n'ekirala ye agamba kiki wamukola ekyamaani kiki kyewamukola ekyamaani nze siina kyenamukola kubanga senga kyalibaddewo ye yalibadde akigamba nti omusajja ono yankola kino ne bwe kiti naye yo munenyaako ku nsonga ye ey'okutambulira kati SB tuli wano bamukwano osobola okuyita mukwano gwo banoyita mukyalawo nti ngenda kupata eno jangu tubeereko ne mikwano gyange naye mu kifo omwo mwetooloolera bwoti muli mikwano gyo ate mwemubeera mikwano naye mwafuna emikwano gyo nakuteeka mu bulabe awali mikwano gyo ate yo mwafuna emikwano naye namwafuna emikwano nakuteeka mu bulabe atya kubanga omuntu oli bwakkiriza oli ne babeera bonna gwe kati gwe abadde mukwano gwofuuka mulabe kubanga aba mu bimpimpi egyali mikwano gyo gyonna yabayitamu aba kati ekyo bwokimugezaako ki ekyo buzibu wabitegeera otya SB bw'obeera n'omuntu wo
omuntu buli SB buli lwenjogera erinnya SB oyo SB luvaamu n'ogamba onaddiŋŋana erinnya lya SB kiki nawe ng'omuntu olina ky'oteekawo n'okola ki n'olaba kati ye embeera ezo zonna zateekawo biki n'ova okubwa n'otulugunyizibwa mu mutima SB omuntu agendako emitiyana ne bagamba nti omuntu wajagendeyo emitiyana alabika alinayo ki naye omuntu okutambulira mu kitundu kwennyini obeera kireeta obusuulu kyogamba abokukyalo benyini be bagamba nti mukyala we yabaddeko nze kennyini ebimu mbyekwatira kiba kibi nno mbyekwatira era n'abamu abayinza okulaba emboozi eno bo bamanyiko ne kusaga ezimu naye bansonyiwe bajja kumpita nti oyo omusajja musibu naye bubadde buki bugumiikiriza nga mmanyi nti omuntu alikola ki alikyuka ekitegeeza abantu babadde bakimanyi nti omukyala akola emize egyo abamu bakimanyi nekyayibwa nemikwano gyange SB ngaoli mukwano gwange nonkyawa nonga kityo namulaba n'omukazi osijja kugenda waali embeera z'omukyala ziri zitya bimuntu amasanyu nnyo nti agenda nnyo mu kirabu like muntu kankiyite musanyufu nnyo ate teri mulembe gwayagala gumuleke ogaa nti ajati n'omulembe gwa buno bumini tayagala gumuleke buli nkugambye SB ng'oli muntu mukulu kati tali mulembe gwagala kumuyitako mukopi nnyo ate nga tabuulirirwa emboozi eno agenda kugiraba muweereza eyo bakatomanya oba asobola okwekuba mu mutima n'akyuka oba nakwetondera byonna byonna byakuyisaamu nebyakuyisizaamu kuba byonna byonna bisobola okubikola naye tekigenda kuvawo nti gwe taata w'abaana be nze kubyeyampisizaamu nebyazampisaamu n'okutuuka okuvaayo nagambye kanswale naye nga mpulira okunyigirizibwa kwennina kungi simulinaako buzibu kubanga sinze mukuba ye ate yakola ki kyandibadde ndi awo nsobola okunanga okukola ki niyo olw'amateeka nze SB senga nnakubya omukyalo wano temwali badde nga mundabawo senga nze nga ne fayiro buli kibiina kijja kulwaniriraani mukazi ne SB abalabye emboozi eyo gwe wakajja wano tewali n'omu yankubidde kasimu nangamba nti oba wagawa naye nga abakazi bakola omubogwera bogolezi n'owulira babayo beekalakaasa naye ffe tulifuna ddi ku ddembe kubanga nze nyinza okuba navuddeyo bampisa bingi toli oli mukazi toli musajja biki kubanga nali ndaba puroguramu aweemu yali yakumakya omusajja omu n'agamba nti kuboda yeyo omusajja omukazi kati ntwalira amateeka mu ngalo oli mutuufu mukyala ye talina kukonebwako bwe nvaayo neneekubira omulanga nti ntulugunyizibwa mba mukyamu nedda kyawakoze ekyo kituufu andi nawe gwe bonawe n'omusajja ali eyo tuleme okwetiiririra tuleme okwetuulako bagenda kututta abasajja bagenda kubattira mu mayumba abakyala abasinga bemwawasa betwawasa si mikwano gyaffe omukyala gwe wawaseewo ayinza oba yajja kuwummulirako wuwo ng'alina olugendo lwatambula yasinga yakola stop ova ewuwo ng'enkyalina gyagenda okulaga naye ajja kukuleka nga akwononedde obulamu so bw'obanga tosobodde kgenda ku poliisi oba yo poliisi tegenda kukuyamba oba oli awo teriyo
mateeka gakwata abakyala bana batulugunya abasajja jangu mawulire jangu wa SB4 tujja kuwa platform oba oli awo kitonga wavuddeyo nawe navaayo ebyokola bina abakazi batukola binakendeera so sajja munange nkugamba gwali eyo esimu zaffe ziri ku screen okwo obanga namu embeera eya kityo gyayitamu abasajja bangi tubasanze pressure zibakubye bafudde niwesa omusajja nga yitaddemu omugwa yesse lwaki afuna obulumi ku mutima naga niwe nagenda ku polisi tegenda kunyamba wenna avaayo okubeera ku mikwano gyange gigenda kungeya wenna agenda mawulire mugenda kunvuma azzaako ki wanagenda mu famire eyo gyamuzayira omukyala bajja muyita muwumbatu musayira abasajja emisango naye abasajja bali ku kyokya yes abakazi mufumbira mu bugubi muli ku byokya naye abasajja basula mu mamotoka abasajja basula wabanneyiba abasajja basula mu ntebe neweesanga nga omusajja azimba ennyumba ye naweeramu ekitanda ekinene n'omufaliso ne bulanketi okwewaziwandi sons naye ng'asula mu ntebe omukazi nga yawambadde ewaka nga caayi amunywa wa mama Naaka mu karestauranti lanchi n'agirya ewa mama Naamu omulimu gy'akolera ewaka zzaayo tulo newaddayo ng'enjala emuluma tasangawo yadde ak'okulya nga balina mutumiza capati 2 supu nga mungi n'akanyanya akabisi ewaleese akakomando sajja n'asulirira ekikomando kyokka nga ate ssente z'akameza alina okuzireka tokambuwale ewaka waliwo abaana otya ekifaananyi kyogenda okusiiga abaana kyogenda okusiigira abaana bakulabe ng'oyombera ewaka ne maama sajja abasinga obungi tebatondebwa kukuba tebakuba tebayomba nga walaba kityo naye bakazi mulekera okukozesa advantage eyo nze singa nzije waka nensirika tekitegeeza nti ndi musiru kusirika tusirisa abasajja kekana akaseera abakazi naffe tuveeyo twerwaneko otuterwanako teri agenda kutulwanirira kiti agambye kuva embozi we yalagibwa tewannabaawo yadde amukubirako amugambe nti nyimiridde naawe ffe katuyimirire naye oba oliawo naawe gwali yabadde atya funa obuvumu abakyala bano basitopinge batukoze ebintu bingi omusajja ali eyo wakwegumya oyambala empale engoye ozoleza wa dobbi bagololeza wa dobbi novaayo n'ogenda nakuboza bama abaana ali atya tibannanga ali bulungi n'osimayiringa lwabaddeyo emikolo n'otambulako ne mukyalawo naye ng'ekiri ku mitima gyammwe mwe mukimanyi ng'osula mu ntebe mubimanyi mubiyitamu ne bamubuuzako n'asimayiringa taata w'abaana ne mwekusa ne buserefe ebifale ne mwekwatako naye kasita mutuuka mu mmotoka n'atuula eno oli atuula eri temwenyiga mutuuka ewaka gwe n'osula mu ntebe ye neesula mu kisenge abakyala mukendeezeeko abakyala omwenkanonkano gwajja naye mufuga mukuba muvuma ate temukyaswala neweesanga nga nti mukyala gundi ng'alina akavubuka ku kyalo keyigatta nako ono omusajjawo ow'ewaka kitiibwa kikyomumwa ku kyalo kale tetuganye okwegomba kubeerawo naye bikolereko ewala naye ku kitundu olina omusajja olina abaana oba oli awo kwe kuli ne bannazaalabo oba basezaalabo abakyala tweddeko byokolera mu nzikiza bivaayo enkeera fe wetuli Mr. Kityo fe tugenda kusaasaanya bulire oba oli awo n'abasajja baye abadde beetiiririra banaafuna ku bwenkanya SB abantu baveeyo tuli mu bulumi noba n'ekintu obeeranga n'ekiwundu ne bakutema omukono guno n'ofuna akamunyi oba ekintu n'ogunyiga ng'omanyi owona kiwundu naye ekiwundu ky'okumutima kiruma gw'otajja kibuliyako muno nti oba kinnuma wasooka ofune katusibe wano naye ekintu ekiri ku mutima wano
ate ekintu ekikoleddwa omukyala kirumanye ekiro nga webase bwoti bikomawo byonna n'olowooza kino n'olowooza ki kyova olaba abantu abamu bafiira mu buli ne bagaa nti gundi yagenze neyebaka n'afiira mu ki n'ayitirayo nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba nti manyi bajjajjaffe baali batugamba nga ekigambo nti ebigere bitunda ne ŋŋamba nti oba nange byantunda bw'ova ku muntu asasa ne bamugaa nti oli nakubira essimu SB nga bwe nakubira essimu nebugamba nti oli wano ku William ti siriwo nkumanya obeera negundi nga gundi mulaba wano ku William gwobeera naye saawa 9 olw'ekiro nga bakubira nti omuntu wuuno wano gwona nga balowooza oli naye nti muganda wange nebase ovanga n'omuntu gwogenda naye mu kifo n'omugamba tukoye tudde waki nagamba kwata ebisumuluzo genda weebake nja kusanga SB n'obeera n'essimu yo gwe n'ogikomawo ewaka n'ogiswitching off n'okola ki naye ng'ey'omukyala tetudde TikTok nefuuka message si kibi mukyala n'otuuka muleka mu ddiiro n'ogenda weebaka nga ye akyali ku ssimu bw'omunenyaako lutalo ajja keera ku makya agende anti bamunenyezaako agende asibe gy'asiibye akomye olwaggulu anti temukyenyega bona mubuuza nti obanga avuddewo nga muyombi Quest before media tugusa ensonga ozira kityo giwulidde sajja munnange gwa ali eyo mbozi onjeyese ogifunyemu kya kuyiga ki tukwate wamu tumuyambe ayina ku magezi ag'enjawulo sobola okumuyambako mu comment section yawo tume ku magezi ag'enjawulo akikola atya naawe emboozi gyatunyumiriza nawe wogyoyitamu oba ebibyo biri waasi waliwo ebikubanga ebyono biwulidde naye ng'ate wo bisukka tawulako abasajja be boozesa n'engoye waka naweza obupale bw'omukyala yoza naye bwe bulamu bwe tutambuliramu Ziwa and Sons batutuusako puroguramu eno wamu ne bannaffe aba Tamale and Sons. Tamale and Sons basangibwawo Nateete ku kizimbe okwali Central College. Bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko naddala ebyewaka muli sofa sets, dining tables, dressing mirrors, entebe, office chairs, bingi nnyo, bitanda, ebifaliso, kalonda yenna fridge, byonna bibaawo wali ku Tamale and Sons. Era gwe abeetaaze ogenda kuba essimu ezo ziri ku screen ojja okugenda ku Nateete ku kizimbe okwali Central College ojja kubeera otuuseewo era n'ebipande oba obiraba bulungi nnyo Tamale and Sons. Ojja kuvaayo ojja kunneebaza wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bo basangibwawo ku mukwano ake genda wefuya kalonda yenna akozesebwa ewaka beddings byonna duvet covers, mattress covers, mattress protectors, butimba bwansiri, tawero, masuuka byonna bakola ne delivery paka ku mulyango babayita Baziwa and Sons. Kityo akatukuleka ku mirimu naye nebaziza okujja bantu nzizeemu ku maanyi omanyi bw'ofuna akukaabirako naawe oluusi osobola okukola ki oguma naye nga nze simanyi kintu kino kwe kiva omutima guno oba gwe omuntu ng'alina oba wati omutima wulya gwe gukola ki abantu bebagamba nti gundi oyo mubi
omutima ate gwe gukola ki omala kigwamu luvannyuma ng'oluusi ofunye n'ebinuubula oluusi n'obulamu bukoze eki bugenze okigwamu luvannyuma kati nga bwe nakiguddemu nemanya nti nenkuba ebyenziza empitamu emabega kubanga omuntu wagamba nti gwe nakwetegekera nja kutta era bwe nabololabukiridde neŋŋamba nti kubanga yakizeemu emirundi gyonna ate nga basajja bangi bafudde basanze mu nyumba nga bafudde nayenza ku lwange kuba kuswala kanswale ne kasita amazima ngakoze eki gavuddeyo so toyanziza kazana tukukyazaako toyanza abalabi baffe mwena mwena abalaba puroguramu zaffe gyemusinzira okuziraba. Saudi Arabia tubaagala nnyo, Dubai tubaagala nnyo, Mami Fati tutumiddeko nnyo mu Dubai awo. Mami Fati yenno akolera kampani ya Clarion bo bashipinga emaali oba basaabaza ebyamaguzi ebyo okuva mu Dubai ne Oman apano mu Uganda. Bw'oli musuubuzi onoonya agenda okusaabaliza ebyamaguzi ebyo kubira Mami Fati tojja kubeera ng'ate wejjusa. Kajoni nkutumiddeko nnyo awo mu Kata babaleka brother okubeera ng'ate oyagala nnyo SBF Media bafuka ba Luganda era One Love TikTok okakozesa Kajoni webale kubeera ng'ate nawe oli musajja mukozi wamu ne muganda wange Sando.UG mu Dubai awo nkutumiddeko nnyo webale. Waliwo mukwano gwaffe n'abafuuyi Kamada yagambye erinnya eryo Swansiri yakukutte mutumiddeko kulika Fort Poto, tumiddeko Mama Ali, tumiddeko Ali Kimera, Rahma Kimera, nentumirako 444 team Fato Kigundu, Jordan Munchibi, mwena mwena ababaddewo Swansiri yatukoze utawale tusi Utawale tusiranidde awo nga tuve 40 awo side z'emiti ya naawo era Swansiri tukwebaza kye watukoze tojjanga okwo era baraka lao fikum baraka kye watukoze tojjanga okwo era Rahuma ne Ali Masaasidde kyabatuuseeko. Asiya nkutumiddeko nnyo ye mukwano gwo kye watwagalizza batwavudde eri yonna yonna nkoko nkulu obumba bwa nkoko butaago kasooli omwokye senene chapati Rolex magi ge mwasiikidde wali eri mu kkubo enkoko migaati ne baaba wakitukoze tumirako munamwe n'ababadde Fort Poto round 4 motocross Mountain Dew motocross championship mwena mwena batumiddeko nnyo aba Fort mwebale kuwanga mwawagidde omuzannyo gwa piki z'empaka era tubeebaza mwena mwena bazze netwebaza ne COC ne DVP Mr. Champion Arthur Brick bwebale okubeera nga ate watuuse ku buwanguzi. Honorable Mr. Kena tumiddeko nnyo timu yonna yonna team Semuka team MX School Uganda mbatumiddeko nnyo mwena mwena buli muvuzi wa piki z'empaka ate tulinde round 5 egenda kubeera we busiika tugamba nga tubategeeza mujja mubagira omuzannyo nakoze bulungi sebo twavuze 40 number vets na podium abadde number 3 era ntumiddeko abadde mu category gye navugiddemu oba kilasi yange tumiddeko Jeff Kayira oyo era tukulembedde Ali Lubugo omusajja wa Kabaka jajja Galaba anakwata ekyokubiri awo n'enzijawo Ashrafu Mbabazi nkutumiddeko nnyo ne Daddy Joy Daddy Joy nkutumiddeko nnyo bwebitebyo byagenze kati Daddy Joy olina okumanya olina okugwa kati olina abatuuze babuuza abawagizi ba piki z'empaka babuuza otambula oba odduka so weetereze kola training jangu neebuuzeeko nkubuulire
okitegedde ate si mu bubi n'olwensonga eyo mubeere bulungi mbagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi mwerako nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share so nga mwabava Ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 957 475 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zaabwe ziri very comfortable. Ite ku Tamale and Sons. Yaffe tukusa ensonga.